Ebya Profesa Kateregga akulira Kampala University wabula nga abadde awuttulwa mukazi we biranze bigenzeemu DNA we twogerera, n'ebya Minisita Mayanja abadde ng'atyoboola Kabaka n'okumwogerera ebiwanvu kyaddaaki amenyese omutima, byonna mu bye tugenda okuba nti tutambulirako olunaku olwaleero. Agaliwo ye YouTube channel kwoli Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya era nze omwanjuzi omukutu kwe tuli nkugambye gwe gwagaliwo. This is the night shift, sheno ly'erinnya lyayo. Kale tugenda straight mu nsonga nga bwe zigenze maaso n'okuba nga zitambula. Ebya Profesa Kateregga ono nga yakulira ssettendekero oba university emanyiddwa nga Kampala University, byongera okuba nga biranda buli kadde akagenda maaso n'okuba nga katuukawo. Bwe yabadde mu press conference oba nga ayogerako ne bannamawulire, ekintu kyakyasinze okuba nga yeekokkola mu nsi muno kye kitonde ekiyitibwa omukazi. Abakazi batulimba ne batutimba bula, owulidde bw'ojjula omukwano otamiira n'omala gamuwa ne by'otandikoze eki. Wakati nga Profesa annyonnyola nti abakazi batulimba ne sekulimba yenna, era nti olumu omukazi ayinza okulaga omukwano gye bikkiranga omuwadde ne by'otandimuwadde, ono agenda maaso n'okuba nga yeekokkola mukazi we omukyala amanyiddwa nga Jole. Tujja kuba nga tutuuka mu details, wabula agamba nti ono yamukuba n'amuleka mu kkubiro okukakkananga n'omutwe agugoomeza ne sekugoomya yenna yenna ogwa Profesa. Ogamba saakuwa omutwe gwange gwali gutunula bwe guti. Mugumanya omukadde n'omupya mugulaba guno gwali gutunula bwe guti. Okwegaana kyangu, nabbi omukwata asooka kukola ki? Okwegaana nti saakoze eki? Sabye. Naye nze omusajja ku myaka gyange, sajja ku myaka gyange Profesa Kateregga bw'atyo bw'agenda maaso n'okuba nga agamba, wabula era mukadde ke kamu yeewuunya mukazi we okubeera nti ebbanga lyonna omukazi ono agamba nti Profesa talabirira baana, wabula Profesa agamba nti akwata obukadde obusukka 7 n'abusasulanga school fees ow'omwana owa Pitu $200. Profesa gy'asasula buli ttaamu omwana wa Pitu okuba nga asoma. Kati oba ohuwa asomera sente mmeka nze simanyi. Kale naye nze nyinza okulema okusasulya abaana ababe nga bange bali mu International School of Uganda. Abaana bwe basomera up to now. Buli mwana asasula $200 okubeera mu Pitu. $200 okubeera mu Pitu. Nkugambye bw'okeberamu essaawa zino dola weba eri ku 3,600, kitegeeza nti obukadde 36 gwe mutwalo gwa dola n'obukadde obulala 36. Kitegeeza Profesa omwana wo wa Pitu asasula obukadde 72 ettaamu. Oba abaana abo baba babasomesa biki ebyo ebya $. Kale Profesa mukadde ke kamu agamba nti omukazi ayagala kutwala njuye, ate ng'omukazi ono alabika talina yadde 10 ku nyumba. She wants the only house I have naye agitwale yangoba muda. Land we are talking about ali ayogera ku byejo nagigula mu 1993 when I was still Uganda ambassador to Saudi Arabia. Now what it n'enjizimba koleta oyo yali afunye ewa sente okujjako ng'azijja ku nsi. Ennyumba Profesa agamba yagizimba mu myaka gya 9, wabula mukazi wa mufuukidde olukokobe ayagala kubanga agikokota agitwale. Wabula kigambibwa nti omukazi ono takomye kubanga ayagala kutwala nnyumba ya Profesa n'ebyobugagga ebimu ne University yennyini eya Profesa gy'akulira eya Kampala University. Kigambibwa nti omukazi naye buli waatunula eriisa ati alikoppola ayagala kubanga nayo. We acquired things together. Tewali acquiring anything to do with the Kampala University with me. Kyenjagadde mutegeere okuva olwaleero. Kampala University how many years?
26 years. Towebuuza nti weba 26 years ng'oli ali 35 ani yatandika university. Exactly. Ensonga za Professor Badru Kateregga. Musajja wa Katonda atuyana bwe zikala buli wakirowoozaamu mu mutwe gwe nti mukyala we oba abadde mukyala we kubanga tebannaawula ayagala kubanga yeetikka buli kabugagga konna oba buli kyabugagga Professor kyakoze wabula ng'ayita mu layini y'okuba nti nno bafumbo era baagala n'abatambudde bonna ebbanga semateeka oba amateeka gandi mulagiro okubanga ebintu babyawuza oba omukazi okubanga atwalira ddala ogufi ogunene oguwerera ddala ku byobugagga bya Professor nga muno mwe muli ne Kampala University. Kale tutambule mpola mpola tugende maaso n'okubanga tuwetegereza ensonga za Professor Kateregga wamu ne mukyala we gwagamba nti n'omukuba yamukuba n'omutwe gwe ogwali omutereevu n'agugomya nga we mugenze maaso n'okuba nti mulaba. Professor Kateregga amanya amajjuvu ye Professor Badru Kateregga oba ye Badru Kateregga erya Professor ligendako nga mumanyi nti acquiring ebitiibwa ebyo kuva mu kusoma oba mu nkula eri ey'okuba nti olina byokozeewo ebitegerekeka. Emyaka alina 78 egy'obukulu mwatemera wabula mukyala wona amanyiddwa nga Jole Shibaiha Kateregga alina emyaka 35. So mukadde kamu bano bamaze emyaka egikunukiriza mu 15 nga bali wamu era mu bufumbo bwabwe balinamu abaana 3. Kuliko abaana abalongo kwegamba Professor abeera Ssaalongo n'omukyalo ono abeera Nnaalongo. Abaana bano kigambibwa nti batemera myaka 13 ate omwana omulala ali yekka oba atali mulongo atemera mu myaka 5. Kati ezimu ku Professor zaletanga defense points agamba nti mukyala wa ine emyaka 35 gyokka wabula ebimu ku bintu Professor byalina biri mu myaka 26 ebyobugagga biri mu myaka 26. Kati wokola mathi omwangu Professor mukazi we aine emyaka 35 wabula Professor ebyobugagga ebimu biri myaka 26 nga abikoze era nga we biri okugeza ng'ennyumba ne structures endala. Kitegeeza ddira 35 otoleko 26. Katukolemu wano calculator mangu ffe okubala abawomerwa ennyembo ona 35 tolako 26. Kitegeeza Professor agenda ofuna ebyobugagga bino nga mukazi we gwalina kati alina emyaka 9. Oba okategedde bulungi. Professor agenda okufuna ebyobugagga ng'ennyumba. Professor agenda okuzimba ennyumba ya matiribona nga mukyala we ebiseera ebyo yalina emyaka 9 gyokka. Kuba essaawa zino omukazi alina emyaka 35. Professor agamba ebyobugagga bye biri myaka 26 nga weebiri. Kati ate omukazi abikaayanire oba abyagala bitwala ng'agamba bino ebintu twabikola ffenna. Kale mukadde kamu we butuukidde olunaku olwaleero nga Professor abaana aboogerebwako 3 batwaliddwa ku DNA. Abaana okuli n'abalongo bagende maaso n'okubanga beekebejjebwa endaga butonde oba bakeberebwe omusaayi ne samples ezitwalibwa basobole okubanga balaba ddala abaana bano ba Professor era we bigenda okubanga ebintu bisimbulira oba ensonga we zigenda okubanga zisimbulira. In fact yejja okubeera spark oba yejja okubeera emmanduso ebinaaba bivudde mu musaayi ogwo ogukoleddwa ku baana abagambibwa oba abaana ba Professor wamu n'omukyalo ono amanyiddwa nga Shibaiha Kateregga Jole mu buufu obufaananako bwe butyo. Kale bogenda maaso n'okuba nti weetegereza omutimbagano Professor okubeera nti yavuddeyo n'akukkuluma ne yeekubira endulu nti mukyala wa mukuba n'ebiringa ebyo tekyakatandika kati. Bwogera maaso n'okubanga otunuulira blogs ez'enjawulo omwaka oguwedde mu Oktoba omwaka 2024 Professor Kateregga yagenda maaso n'okubanga avaayo n'agamba nti katono attibwe mukazi we ewaka era yagamba nti he nearly escaped death.
nti omukyala yali amujje mu bulamu obw'ensi eno. Still nga tukyali awo ng'ovudde ku mwaka oguwedde ogwa October 2024 omwaka guno abagenyi abali bazze ewa Professor ku lunaku olwayidi Professor yatulika n'akaaba ng'abanyumiza ku mukyala we Nnaalongo Jole Shubaiha bwe yali ayagala okubanga amutta mu kiro era nga bino byonna byali mu maka gaabwe kwokomya amaaso ebuziga. Era Kateregga yagenda maaso n'okubanga annyonnyola bano nti wakati mu kavubuŋŋana aka akaaliwo Professor yafuna ebisaga eby'amaanyi ku mutwe era oluvannyuma n'agenda ne mu kkoma oba n'asooka ava mu bulamu obw'ensi eno embeera eyo ey'okubanga omuntu azirika n'avaako n'ayingira kkoma era nti Professor yagamba yataasibwa butaasibwa abazira kisa ne mu layini emu abasawo we yali nga yatuuka ne mu mbeera ey'okutwalibwa mu ICU intensive care unit mu buufu obufaananako bwe butyo mukwano gwange. Professor azakyogera lunye nti mukyala we ayagala kubanga amumiza musu asobola okuba nga yeetwalira ku by'obugagga okuli zi bank account za Professor okuli ennyumba eyo kwokomya amaaso gye balimu ebuziga ate era mukadde ke kamu ne ssettendekero yennyini. Professor agamba nti omukazi ono amwagalako ebbayiti oba ekifi mu buufu obufaananako bwe butyo. Mukadde ke kamu ne muwala wa Professor amanyiddwa nga Fakia Kateregga agenda maaso n'okuba nga anyumya engeri maama omukyalo ono Shubaiha bwazze ng'agenda maaso n'okuba nga akuba mu taata n'okuba nga amusibira mu nnyumba wano na wali nti ate emirundi ogutali gumu ebiri nti era omukyalo ono azze bino byonna oba omuwala oyo muwala wa Professor azze abiraba era ye asobola okubeera nga witness. Wabula bino byonna nga bigenda maaso n'okuba nga byogerebwa omukyala Shubaiha Kateregga Jole yagamba nti nedda bino Professor agenda maaso nakuba nga amuwaayiriza kumusibako matu ga nankani kumuliisa bananka mu buufu obufaananako bwebutyo. Kale bwe tuba nga tukyali ewa Professor olunaku olwaleero gabadde matikkira aga University etwalibwa Professor ono. University ya Kampala oba Kampala University olunaku olwaleero bagenze maaso n'okuba nga bakola amatikkira gaabwe ag'omulundi ogw'amakumi 22. Ekifaananyi ky'olaba essaawa zino kye kifaananyi ky'abaana ba Professor abakulu era abaana ba Professor Badru Kateregga beetabye bulungi ku mukolo guno nga bwogenda maaso n'okuba nga obalaba era Professor yeebazizza nnyo abaana bano olw'okuvaayo ne beetaba mu kuddukanya ssettendekero oba University eno. Agamba nti bano bali mpajiru wagga mu kubeera nga Kampala University egera maaso n'okuba nga etambula mu nteeko nga bw'erina okuba nga etambula. So abamu bagambye nti Professor okuvaayo n'abanga alaga batabani be ne bawala be bano abakulu eri abantu akikola kukola security oba kwezimbako security okulaga omukyalo oli nti nina ejje woyagalira okuntambaala ebintu si byakutambula. Wabula wotunula public engeri gyegenze maaso okuba nga reacting amu olunaku olwaleero oluvannyuma lwa Professor okugjayo abaana be abo boolaba abakulu ddala basajja bakulu ne bakyala bakulu bangi bagambye nti kati lwaki bano mu bukulu bwabwe bagenda maaso n'okuba nga batunuulira nyaabwe ng'akuba kitaabwe ng'ate nabo bakazi bakulu n'abasajja bakulu abasobola okubaako kye bavaayo ne beekolerako here and there. Kale wetubadde tukyali awo ensonga zino nno zongedde okubeera serious. General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa president w'eggwanga lino ate nga ye CDF w'eggwanga avuddeyo n'ateeka eddoboozi okuba nga alikangula okulaba nti mukyala wa Professor tagenda maaso nakubanga awutula Professor nga bwagenda maaso n'okubanga amukuba. Ku screen olabako screenshot eriko obubaka obwasoose obwa Professor bubadde bugenda maaso obwa General Muhoozi bubadde bugamba nti I sympathize with Professor Kateregga. Why beat such an old man? Police should take action. Nga General Muhoozi agamba nti agenda maaso n'okubanga anakuwalira wamu ne Professor Kateregga era General Muhoozi agambye nti lwaki omusajja omukadde bw'otyo
oba omusajja omukadde bw'atyo abagenda maaso n'okubanga awuttulwa. Era General agambye nti poliisi erina okubanga esitukiramu okulaba nga ekwata bunnambiro oba okubanga ekola ekisoboka okuleeta obwenkanya. Wakati awo nno Professor Kateregga olumaze okubanga alaba bino byonna agenze maaso n'okubanga naye akola obubaka obwebaza General ate nga CDF w'eggwanga lino atwala amagye mu ggwanga lyonna okubeera nti akirabye ti musajja wa Katonda awuttulwa omukazi era nga atuntunzibwa. Professor Badru Kateregga agambye nti thank you so much Afande for sympathizing with me during this critical time, and thank you for directing police to take action. We took the matter to police, but it seems the CID and police department didn't have interest in the case. Professor Kateregga agambye nti omusango bagenda maaso n'okubanga bagutwala wabula bwe baatuukayo balabikanga poliisi teyayina kubeera nga ewulira nti esaanidde omusango guno okugutwala mu maaso n'okulaba nga bakolanga amateeka gwe gayina okubanga gakola. Wabula Professor Kateregga musanyufu nnyo nti CDF aduumira amagye g'eggwanga lino olaba agenze maaso n'okubanga asitula eddoboozi lye n'aligatta ku koozi eno kyandibanga kimuyamba musajja wa Katonda n'agenda maaso n'okubanga afuna obwenkanya. Kale bwe tubanga tuvuddeyo eyo wa Professor wakati nga musajja wa Katonda awuttulwa omukyala ate nga n'ebintu bye biri mu lusuubo, eyo tuvuddeyo katudde side eno. Kale ekifaananyi kyolaba kya Minisita Sam Mayanja. Ono nga ye Minisita owa State oba State Minister akwasaganya eby'ettaka mu ggwanga. Minisita ono alabiddwa emirundi mingi ng'ayogera ebigambo ebiweebuula obwakabaka wamu n'okuba nti nno ayisa amaaso mu Muteregga Abaana Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Era nga bino ebigambo azze nga abyogera wabula nga biyisa olugaayu mu Buganda wano na wali. Wabula gye buvuddeko oba olunaku olwaleero Minisita ono avuddeyo n'alaga nti mweteefuteefu okufukamira mu maaso ga Ssaabasajja era agende maaso n'okuba nti yeetonda olw'ebikolwa bye. Minisita Sam Mayanja sisobola kupuleyingirayo ka video n'akamu ku byazze ayogera ku Buganda wamu ne Ssaabasajja Kabaka mbanga agasse eddoboozi oba ayongedde okwamplifyinga ebigambo ebyo omukulu ono byabadde ng'ayogera eri Obuganda ne Ssaabasajja. So sijja kuba nga nkupuleyingira ka video sobola okukanoonya ku mikutu eyo. But madam kugamba nti Minisita ono ogenda maaso n'okuba nga ayogera bino n'okuba nti mweteefuteefu okuba nga yeetondera Ssaabasajja n'okufukamira mu maaso g'Omuteregga yeetonde. Yabyogedde we babadde mu Land Baraza Enkoko Njeru mu district y'e Buyikwe ku lunaku olwaleero lwennyini lwengenze maaso n'okuba nga nkola story eno olunaku lwakuna. Mwagambidde nti mweteefuteefu okuba nga afukamira mu maaso ga Ssaabasajja asabe ekisonyiwo. Wabula agamba nti waneetondera Ssaabasajja ajja kuvaawo ng'amusabye Ssaabasajja asiime agobe abantu bonna abali mu Buganda Land Board abakozesa obubi ofiisi zaabwe n'okubeera nti babikola okuba nga balina bye beenoonyeza n'okuba nti bavugumaganya erinnya ly'Obwakabaka ne Ssaabasajja. Omukulu Minisita Sam Mayanja waviddeyo okuba nga yeetonda. Njagala okujjukiza nti ttiimu y'ebyamateeka eya Buganda ne Ssaabasajja Kabaka ebadde yavaayo n'efulumya ekiwandiiko ky'oyinza okuyita ekya Notice of Intention to Sue nga yali ekiwandiikira Ssaabasajja yali ekiwandika ku lwa Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda ng'ekiweereza omukulu Sam Mayanja olw'okuba nti ebbanga lyonna azze ayogera ebigambo ebikikinike ku Ssaabasajja n'okwogera ebigambo ebikikinike eri Obwakabaka bwa Buganda. So nabwe kityo ekiwandiiko ekyo kyali kigenze maaso n'okuba nga kivaayo nga kyali kimuweerezebwa olwa alleged defamation and undermining lawful court rulings over the contested Kazi land officially owned by the kingdom. Ojja kujjukira nti ettaka ly'e Kazi eryo libaddeko emberebeza wano na wali
wakati nga ne Buganda kogitwalidde ate nga yeina obuyinza ku ddyo. Kati omukulu ono yali avaayo nga aweereza ebisongovu eri Buganda ne Ssaabasajja naddala kubikwata ku ttaka lino, wabula Obwakabaka ne buvaayo ne bumuwandiikira ne bumuweereza ekiwandiiko kikiro kitwala omunaku oba bw'otanta nkutwala mu mbuga z'amateeka. So bangi bagamba nti osanga Obwakabaka bwavaayo ne butekinga action kyekireetedde omukulu ono okubeera nga addirira mu bikolwa bye oba yeddako n'agenda maaso n'okuba nga yeeteekateeka okuba nga ebbanga lyonna wanaaweebwa omukisa Buganda ne bamukkiriza okuba nga Omuteregga asiima amulabe ajja kubanga yeetondere Ssaabasajja, wabula ate era mukadde ke kamu yeetondere n'Obuganda okutwaliza awamu. So Buganda mu nnyango osobola okubanga omalayo. Kale agundegunde ayi Ssaabasajja, gusinze Ssaabasajja Kabaka. Kati bwe tukomawo sayidi eno ku sayidi yaffe eno eya entertainment, ebifaananyi byogenda maaso n'okuba nti olaba ku screen eddakiika eno bye bya mwana muwala amanyiddwa nga Precious Remy. Bwogenda maaso n'okuba nga omwetegereza mwana muwala ono kigambibwa nti yavudde dda mu ggwanga nyaffe Uganda. Ebimu ku bifaananyi byolaba bye bifaananyi bya mwana muwala Rape nga alina ebbaawe bindeeba nga baselebratinga olubuto. Ojja kujjukira nti nga wakayita akabanga si kanene nnyo bukya mwana muwala ono yagenda maaso n'okuba nga afuna bebi, ate yabadde azzeemu okuba nga afuna olubuto olulala oba ettu lyamugema. Wabula oluvannyuma lw'okuba nga afuna ettu lyamugema eddala abadde yakavaayo jojuzi wa n'agenda maaso n'okuba nga aliraga eri abantu, wabula kigambibwa nti mwana muwala ono byabadde afumba byandiba nti byatuuse okuba nga bijjulwa, era nga mu Amerika eyo gyagenda okuba nga akwasaganyiza okulabirira ezzadde lye ery'abaana babiri baalina mu mukulu oyo bindeeba n'okubeera nti obulamu bukyukira ddala. Wabula mukadde ke kamu wano we wagatiddwa ne story ya mwana muwala Happy Powers abadde akola wali ku BBS Terefina eyaffe mu programu eyo emanyiddwa nga Sumulula. Kigambibwa nti okuvaawo kwa Precious Remy ku Sanyuka TV wamu ne NBS n'aba nti kati yazze side eri eze America oba the US of A. Kigambibwa nti Happy Powers ekyamuleese kubanga adda mu bigere bya Precious Remy. Ojja kujjukira nti Precious Remy abadde akola ne Kongo Al Mahad Adam awo ku Sanyuka TV buli ku makya programu eyo ya Morning Express. Could it be? I think abadde bakolanga shey y'okumakya ne Precious Remy. Kati okuvaawo kwa Precious Remy kwandibanga kwe kwaleese okubanga Happy Powers aweebwa omulimu ku NBS ne Next Media agende maaso n'okubanga adda mu bigere bya Precious Remy mu buufu obumu oba obulala mukwano gwange. Kale awo tubanga tuvuddewo ekifaananyi oba video gy'olaba eddakiika eno ku screen yo, eyo video ya mmotoka empya koyinza ogamba nti kookomya amaaso. Mwana mulenzi Wizo Manizo gye yagenze maaso n'okubanga ayiwa mu mukyala we amanyiddwa nga Sandra Teta. Ojja kujjukira nti Sandra Teta takoma kuba nti mukyala wa Wizo Manizo, wabula ate ono ye manager wa Wizo Manizo mukadde ke kamu. Ono no yagenze maaso n'okubanga amuyiwamu enzirusi empya kika kya Mercedes Benz. Mujja kujjukira bulungi gye buvuddeko omwana mulenzi Wizo obutambyo bwagenda maaso n'okubanga bufulumizibwa ng'ali mu the US of A oba mu America gy'abadde ajjanjabira mukulu we Chameleon. Mwana mulenzi Wizo Manizo yali mu maziga amangi ng'akabira Saara Zawedde, not Sarah Zawedde, Juliet Zawedde, omukyalo oyo abadde alabirira bo babiri ne Chameleon. Yamukabirira n'amugamba maama nze njagala kudda Kampala, ate yalaga okwemulugunya nti mukyala wayinza osanga nga bamututte oba si kyo yagenda mu America nga amanyi alifunayo ko kasente okubanga agulira mukyala we emmotoka. So emmotoka Wizo nga yakatuuka mu ggwanga yalabiddwako ng'awadde mukyala we emmotoka empya kapyata kookomya amaaso. Ekitegeeza nti musajja wa Katonda bangi baali balowooza nti mwenge gwe gwali gumukaabyo baki, but he was just homesick mu butuufu bwa kyonna, ate nga
ebyaddala yali awulira bubyo kubanga yali tagulidde ku mukazi we mmotoka. So musajja wa Katonda olutuuse mu ggwanga oba olwatuuse n'agenderawo mu bondi n'agenda maaso n'okubanga afuna emmotoka empya Mercedes Benz. Eno no gyagenze maaso n'okubanga awa mukyala we okubanga amwebaza okubanga abadde mukyala we okumala ebbanga lyonna n'amugumira nga n'emabega awo bagamba nti wizo yadoma mukyala we n'amufuula omukyayina. Byali just bigambo by'abantu n'ebifaananyi ebyatambula. But wizo maniza agenze maaso n'okubanga yeebaza mukyala we okubeera nti bakuumaganye ebbanga lyonna ate n'abeera nti yagenda mu America n'amala ebbanga eryo lyonna wabula omukyala n'amwekuumira n'amulinda paka lwe yakomyewo ate omukwano ne guddamu okubanga gutojera buto. So congratulations to Sandra Teta okubeera nti Wizo Manizo yagenze maaso n'okubanga amuyiwamu eggaali empya ttuku, and that is Mercedes Benz. Yoga Sandra Teta ate era wamu ne Wizo Manizo okubeera nti mukyalawo wamukoledde ekyo. Nga tumaliriza tugendeko mu sports ya katono. Ojja kujjukira nti Champions League week eno yagenze maaso n'okubanga akomekerezebwa tuyinayo Man U ekiro kino ng'azannya tiimu eyo eya Olympic Lyon. First leg Man U ng'azannya Olympic Lyon, Lyon omupiira ogwo gwaggwa 2-2. Era omupiira ogwo ojja kujjukira ensobi ezaagulimu mwana mulenzi Onana bamuteba goolo 2 wabula zonna zaava ku nsobi era ezaakolebwa goalkeeper ono. Okakananga ku weekend bamuwummuza ne bazanyisa mwana mulenzi amanyiddwa nga Bayendere omusajja enzaalwa ya Ttake, wabula Bayendere baamuyindula goolo 4 bweddu. Ebintu tebyamutambulira bulungi. So kisuubirwa nti mwana mulenzi Andre Onana ekiro kya leero agenda kubanga akomawo akwate goal kubanga ate Bayendere gwe baleeta bamuwuttula nnyo wadde Onana ye yali amize 2. Kale eyo tuveeyo. Njagala okulaga ku tiimu ya Champions League team of the week mu mipiira egyazanyiddwa eyo nno gy'olaba ku screen ye team of the week. Mu goal team of the week ebeera tiimu gye basunsuddemu mu bazannyi abasinze okuba nga bazannya bulungi mu game week ebeegenze maaso n'okubanga eyita. So bw'otunula team of the week mulimu mwana mulenzi amanyiddwa nga Donnarumma mu goal oyo wa PSG. Ojja kujjukira nti PSG yayiseewo bulungi nnyo nnyini ddala ng'ekuba obanga eyita ku Aston Villa. Mwana mulenzi mu wingback Nuno Mendes defender wa PSG naye yagenze maaso n'okuba ng'ayingira ttiimu ya week. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Jacob Kiwior ono nno yabadde addira mu Gabriel Magalhaes ekifo ekyo. Ojja kujjukira yabadde mulwadde. So Jacob Kiwior bwe yazze challenge yagenze maaso n'okuba ng'agitwala bulungi okakananga wuuno mu ttiimu ya week. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Ezere Konsa ono wa Aston Villa. Wadde nga Aston Villa teyayiseemu ttiimu ya week, mwana mulenzi ono ye yayiseemu n'abanga agirimu. Benjamin Pavard ku lwa Inter Milan bwe yabadde ezannya ttiimu gye yalimu eya Bayern Munich. Benjamin Pavard yakoze bulungi nnyo nnyini ddala n'okuteba goal yateeba era ng'ali mu ttiimu ya week. Wetugenda mu makati mwana mulenzi McGinn oyo no wa Aston Villa wadde Aston Villa teyayiseemu kugenda ku round eddako naye nga bazanye bulungi eddiba against PSG. Mwana mulenzi Declan Rice very exceptional player, musajja wanjawulo. Omujja kujjukira lege yasooka musajja yakuba goals 2 bweddu wabula ne ku guno yagenze maaso n'okuba nga akomandinga play bulungi nnyo nnyini ddala era mu ttiimu ya week mwali. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Pascal Gross oba Pascal Grob abamu nga bwe bagenda maaso okuba nga bamuyita okuba ali mu Borussia Dortmund. Yagenze maaso n'okuba nga ttiimu ya week mwali nnyo nnyini ddala era nga yakoze kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Bayern Munich wadde teyayiseewo mwana mulenzi amanyiddwa nga Olise mumujjukira yali Bungereza Nasare Diro nadde German mu ttiimu ya Bayern Munich. Yabaddemu mu ttiimu ya week ate maaso awo tulina mwana mulenzi Gwarise okuba ali mu Borussia Dortmund. Goolo yazikubidde ddala musajja oyo era omupiira yaguzanye. Ate era mukadeke ka mwana mulenzi amanyiddwa nga Luataro Martinez naye ali ku kyoto awo mu ttiimu eya week. Luataro Martinez akoze bulungi nnyo mu lega esooka n'eyokubiri eya Champions League that is Inter Milan against Bayern Munich. Borussia Dortmund naye yabadde agenda maaso okubanga ensonga azikwasaganya here and there. So mukwano gwange bwe bityo nno ye ttiimu ya week oba ya game week mu buufu obwo ng'ensonga
bwe zagenze maaso n'okubanga zitambula mukwano gwange ne maaso n'okubanga olaba lwaki si beerekereza abasiddi omusonsoze erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwoli the night shift ngamaliza njaga okutegeeza ko Jokuna Farms Company Limited bano batunda obukoko okuvira ddala kuba olunaku olumu paka ku nkoko ezikulidde ddala balina Rainbow Roosters balina Croiler balina Saso byonna bika bya nkoko mukwano gwange ate nga bakuwa vet doctor wa bwerere bobeera customer waabwe era mukadeke kamujaga okutegeeza ku Alson Painters UG basiize balangi bakusigira langi ennyumba yo nkadde mpya byonna babikolera 0705 19 36 mbeere bulungi. Thank you so much. Mweraba kama abakuume mugira mubaayo.